Video eno nsaba ogimpera amatuugo kubanga kalate wano wetutuuse wakulu nnyo. Bw'omaze ebbanga ng'ogoberera ensonga za Elishama Ssaazi, nkusaba akavidiyo kano okampeera obudde. Wenjogerera essaawa zino eno kkooti y'abantu ng'ekulembeddwa Fred Lumbuye eyingidde mu nsonga za Elishama Ssaazi. Lumbuye yali yagaana okuwa ensonga zino obudde, naye agenza okulaba ndowooza nga Jesse Muyingo yeebuzaabuza ate ng'ekituufu akimanyi. Lumbuye avuddeyo n'awa Jesse Muyingo salesale wa nnaku 3 aveeyo abuulire bazadde ba Elishama Ssaazi ekituufu ekyatta omwana waabwe kubanga akimanyi. Jesse Muyingo amanyi ekituufu ekyatta Elishama Ssaazi oba ensonga lwaki Ssaazi yafiira ku ssomero lye. Bw'agaana, Lumbuye agenda kuvaayo ate vidiyo entuufu ebyo byonna ebyaliwo nga Ssaazi afa, attibwa oba nga yeetuga kyonna n'ebyo byonna ebyaliwo ku ssomero abisheyalinge ne public saako n'aba family. Kkooti y'abantu eyingidde mu nsonga za Ssaazi. Vidiyo nkusaba ogimpeera obudde. Nkugambe kalate wano we tuli walalamu. Saagala kwogera bigambo bingi, kansooke nkutuuseeko omukulu Ticha Lumbuye omuwulire obubaka bw'aweereza Jesse Muyingo. Atabadde musanyufu, ayagala Muyingo aveeyo ayogere ekituufu ekyatta omwana w'abandi. Vidiyo gimpereka like esobole okuba nti yetambula ku sipiidi bwe etuuka ku buli muntu. Ticha Lumbuye wuuyo. Dakiika 5 zino njagala ziba wamonna mumpuliriza bulungi nnyo. Message eno njagala muginsalire mugisindikire Minisita Jesse Muyingo. Minisita Jesse Muyingo n'obubaka njagala babukuweereze. Ngenda kusaba n'obuwombeefu ne mu nkola ey'ekisajja kikulu. Jesse Muyingo vaayo oyogere eri eggwanga ku njega eyagwa ku mwana wa family gwe bayita Elishama eyafiira ku ssomero lyo, ne muvaayo okukola amafaaya mu kifo ky'okunnyonnyola abazadde ne musala musasule ba bloggers ba social media ne ba propagandalist okukyusa emboozi. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu biri personal, naye kino kyankutteko ng'omuzadde, kino kyankutteko nga Munnayuganda ayagala amazima n'obwenkanya. Buli muzadde yenna ali eyo ng'olina omwana mu Center High n'amasomero agali related, manya nti omwana wajja kutuuka ku kizibu kyekimu naawe teri agenda kukwogerera. Jesse Muyingo olw'ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa 3 mwaka 2025. Olw'olwa Mande nkuwadde olwokubiri, olwokusatu, olwokuna z'ennaku 3 ng'ovudde ne mukola public statement okubuulya abazadde b'omwana ekituufu. Mulina ekintu kimu kye weerabidde Jesse Muyingo. Omuzadde bw'otulaasi n'omubuulira ekyatuuse ku mwana, yandibadde tatuuka eyo gye yandiyagadde kutuuka kubanga obwayise buba bwayise. Gy'okoma okulimba famire eno n'okuteekawo resistance ng'osasula amawulire okyusa police statement, ojja kuleetera n'abantu abaafiirwa abaana mu masomero go baveeyo bakola ekikyamu. Ngenda kukusaba obanga oli musajja mu katuli ky'osembera, vaayo osituke ogende oyogere ne famire y'omwana ono obabuulire ekyatta omwana waabwe obategeeze. Nze ndi muzadde n'abazadde abalala. Abaana b'abandi bafiira mu masomero gammwe olw'okuba muli mu gavumenti nga temwagala bagambako kubanga mulina order from above, ne mwagala mukozese media. Kati media yatandise okuva kubanga abantu batandise kuteeka amazima. Mwaganya okuwa omusajja ono eyakule ku TV ne ku radio ne famire ye okwogera abantu bano balina obulumi ku nfa y'omwana gye mutasobola ku explaininga. Saagala kuyingira mu nsonga za ssomero lyo n'abafamire eno, wabula nkusaba oveeyo osange famire eno gwe nga nannyini ssomero oyogere n'abazadde bano. Bw'ogaana ku Lwokutaano nyinza okuwa full video n'enjuwa family member ne bajja ne boogera ensonga ezo. Ekkooti y'abantu eyinza okukulamula mu ngeri gy'otajja kutegeera Jesse Muyingo. Video egi
singa ennaku 3 ziyitawo nga tokoze public statement oba kugenda ku family eyo, family njajjuwa platform ku Lwokutaano, video zange muzimanyi zitambula, zijja kutuuka ne ku muzadde yafiira omwana we ne mukweka ebintu ebyo ne biva abantu bajja tegeera. Amasomero mangi abaana b'abantu bafa nga temwagala kuboogerako. Ng'okimanyi kye bayita okuzaala omwana n'omuliisa n'omunywesa n'omusomesa n'agenda afa mu bintu by'ekisiru nga temusobola ddoko aziifu nti mu obulamu bw'obwana nga temukyasobola buva liwinga eri abantu ng'omwana omuzadde agenda ottuma omwana gaakulubaya nga yalwana ofuna omwana oyo mu bulamu bwe galukande. Amannya ago bagenda okugatuuma abaana nga amannya bazadde baafuba okunoonya omwana nga yali abuze. Naye gwe omwana w'omuntu n'ofiira mu ssomero tavaayo kubanga mmwe muli mu gavumenti. Ye si muyingo nkuwadde ennaku 3 okujjako nga bafumire memba mubasi mwabamye TV mwabamye radio mwadde bagule nja kubawa programu nambi binava mu programu tusaagala obyejjuse kubanga public egenda kutegeera. Mulekeraawo okuzanyisa obulamu bw'abaana b'abantu kubanga mwagala ssente. Ekintu ky'obutamanyi mu abasajja abagagga ekintu ekito mukireka ne kizimbulukuka. Lwaki muleka ekintu ekyandibadde ekito mukizimbulukusa? Omwana w'omuntu ali mu senior 2 n'afa ne mutasobola nti okukola public apology oba okuexplaininga omwana yafudde ate ekintu kubanga bulijjo essimu yingo n'otuuka mu motoka abazadde olwatuse gwe n'ovuga emmotoka n'ovaawo n'ogenda nga bakira nti babulidde omwana bwe yafudde atya. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu personal issues oba fears oba stories wabula jjo essimu yingo sitira nnyo nkubuulidde sitira nnyo kuyingira mu public issues oba personal issues wabula olwalwa Mande singa tutuuka ku ezo ennaku zenkola ku Lwokutaano okujja nga bafamire bagenda bakwata bamubatte ng'enja bwa programu ya ssaawa 2 bagenda kwogera emboozi eno ku live ng'ensi eraba ejja genda ku YouTube ejja genda ku Facebook egenda ku TikTok ejja genda ku Twitter bagenda tuko gisalayo nga TV zo mu Uganda zifunye interest okumanya kye kyaliwo okufa kw'omwana oyo. Ekyo nkikubuulidde justice y'omwana oyo n'abaana abazi bafiira mu masomero ag'enjawulo yeetaagisa. Abazadde basasula ssente zaabwe full payment ne muliisa abaana emmere embi abaana ne balumbibwa ebintu amayembe gamwe gemugule muteeka mu masomero ne mugasimanya obuba okalabanda simanyi biki nga musacrificing abaana b'abantu. That is wrong. Vaayo okole public apology oba sinkana family mugibuulire gonsinza ali wa bitono tosobola kudduka kuleka mwana wa muntu n'afa ne mukyusa statement.